Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bil hanafiyyati as-samha wa dinil gawin. Abaddu ba Allah abatuliriza ku mutimbagano guno tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atwongera ebyengera ebingi. Obumu ku byengera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga atuwa oluvannyuma lw'okubeera nti yatuwa ekyengera eky'obusiraamu, yabeeranga atuwa oluvannyuma lw'okubeera nti yatuwa ekyongero eky'obulamu, yatuwa ekyengero eky'obusiraamu. Bw'amala okutuwa ekyongero eky'obusiraamu olw'ensonga nti batutegeeza omumanyi omu yagamba nti omwana Adamu yenna ne wayeebaza atya ne we yabeeranga avunnamanga onaga nti ku jjinja eryako ennyo ery'omuliro, eryanda ly'omuliro, tasobola kubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumwebaza olw'ekyengera ky'abamuwadde eky'obusiraamu. Nabwe kityo ebyo byonna tubyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumugaa nti alhamdulillahi rabbil alamin. Baddu ba Allah, ekyengero ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa eky'obusiraamu naye oluvannyuma n'abeera nga atuwa ekyengera eky'owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabbi waffe oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga atugira n'eddiini eno ey'obusiraamu nga ddiini nkulu nnyo nga bw'owulira. Era oli asobola okwebuuza alaga lwaki osoose mu mbeera bw'etyo. Nsoose mu mbeera bw'etyo olw'ensonga nti ffenna tugenda kubeera nga tugenda okubeera nga tuyingira omwezi ogwa Rabi'i al-awwal. Omwezi ogw'okubeera nti owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga azaalibwa. Omwezi ogwo nno mukulu erifa abasiraamu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu Qur'ani n'agamba nti nno qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, nti bagambe ku lw'okubeera nga ku lw'ebyengera bya Allah, ku lw'obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira kwe, okubeera nti yatussaako okusaasira kwe, tubeere nga tusanyuka. Bwe tugenda mu taarikhi ffenna tulaba owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumibwa ddi? Yatumibwa mu biseera ewaaliwo amasanamu, nga waliwo amasanamu mangi, nga waliwo ebintu ebyenjawulo nga we byaliwo bye bakola, kubeera nga beetoola Kaaba, abamu nga bali bwereere, batta abaana baabwe ab'obuwala babalabanga kisiraani. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atusindikira rahma, nga rahma eyo owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga ajja owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga atulungamya. Kyava tugamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tukola ki? Nga tusanyuka ku lw'okuba nti atusindikidde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. So omwezi gwe tugendamu ffenna tugumanye bulungi, mwezi ogwa Rabi'i al-awwal, omwezi gwe yazaalibwamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamanyi abasinga batutegeeza ne batugamba, era naawe osobola okubeerawo ne weebuuza ekibuuzo n'ogamba nti lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwamu ogwo mwezi? Mu bitabo bye tutera okusoma ebingi bagamba nti lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyabeera nga azaalibwa mu mwezi ogwa Ramadani? Lwaki teyabeera nga azaalibwa mu mwezi ogwa Rajabu? Lwaki teyabeera nga azaalibwa mu mwezi ogwa Dhul Hajji oba emyezi egy'emizizo? Lwaki n'abeera nga Allah yasalawo omwezi ogwo? Batugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga asalawo okubeera nga Allah nabbi we Muhammad azaalibwa mu mwezi ogwa Rabi'il awwal abeere nga mwanattu agulumizi oba nti yaweesa ekitiibwa omwezi ogwo. Oba kategeerekese bulungi ya Rabbi nti abakubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekawo n'abeera nga azaalibwa mu mwezi ogwa Ramadani, abantu abasinga bandigambye yazaalibwa mwezi gwa Ramadani gwa kitiibwa. Kitegeeza yandifunye ekitiibwa ekyo okuva mwezi gwa Ramadani
okudda ku mwezi gwa Rabi gwaki okudda ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga ateekawo omwezi ogutayinaako nsonga ndala yonna okubeera nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asigala nga ayimiridde yekka. Bw'amala okubeera nga asigadde yekka n'abeera nga amuteekawo nti abeere nga azaalibwa mwezi ogwa Rabiul Awwal ogubeera nga tegwinaako nkizo ndala yonna, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeere nga yabeera ensonga lwaki akuza omwezi ogwo, oba kange nti omwezi gubeere nga guyatiikirira gugulumizibwa ku lw'okubeera nti guzaalibwamu ow'ekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ensonga ndowooza etegeerekese. So yensonga lwaki ow'ekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yabeera nga asalawo abamanya batugamba okubeera nga azaalibwa mwezi ogwa Rabiul Awwal, n'atazaalibwa myezi mirala, asobole okubeera nga omwezi guno eno yaguweesa ekitiibwa, so si gwo kumuweesa kitiibwa. Naam. Olunaku olwaleero nga tutandika omwezi gwo Nabbi Muhammad sallallahu yabeera nga azaalibwa, njagadde nze naawe tubeere nga tulabako ku lulyo lw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulabe ku bajjajjaabe. Jjajjaawe yaani yazaalibwa ddi mu mbeera bwetyo. Naye tugenda kubeera nga tulaba nti nasabuhu sharifu sallallahu alaihi wasallama, olulyo lwe fenna buli muntu yenna alina olulyo lwe, wadde abamu bagenda ne bakubamu amaki ne bakubamu ebituli n'aga nti nze bampite for example kati nga nze nti Abdulaziz Shuaibu eryalimanya n'agamba totombuulira, naye ng'omuntu yenna buli woga nti nze Abdulaziz Shuaibu alimanya, kitegeeza nti oyinaka ensigo gyose, era buli bwawulira nti alimanya n'amanya nti oyo agwa wano. Bwawulira nti gundi nti ani Ali Ahmad zikusooka n'amanya nti oyo agwa wano. Mwawulira nti ani nti gundi n'abeera ng'amannya ago agawulira ag'enjawulo nti Yahya Kimuli nti oyo agwa Kimuli abagwa wano eno, mu mbeera bwetyo. So kati n'owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina olulyo lwe olulaga nti teyabeera nga ajjabuzi, naye ayina taata we, ayina jjajjawe, ayina bajjajja okutuukira ddala ku wekitiibwa Sayyidina oba nabbi waffe owekitiibwa Nabbi Adam. Kati batutegeeza ne batugamba nti nasabuhu sharifu, olulyo wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama huwa Sayyiduna Muhammadun, munaye oyo nabbi waffe gwe bayita Muhammadun. Naam, Sayyidi kigambo ekiteekebwawo okubeera nga kigulumiza omuntu, naye kisobola okubeera nga kikyuka amaana oba kikyuka okusinzira wa wooba okitadde. Naam, naye kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate batutegeeza nti nno owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuumibwa erinnya lye lya Muhammad because before nga tannaba kubeera nga azaalibwa tewaliwo omuntu yenna gwe baali bayita Muhammad. Oba kategeerekese nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kubeera nga azaalibwa tewaaliwo omuntu yenna gwe baali bayita Muhammad. N'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okumanya bano abaaliwo Abakuraishi ebiseera ebyo ne bamanya nti agenda okubanga ajja nabbi agenda okubanga addawo bagenda bba bamuyita Muhammad. Kasita baawulira amawulire ago ne batandika okubeera nga batuuma abaana baabwe ba Muhammad, oba oliawo nabo babeere nga bamufuna, naye nga before tewaaliwo. Kakati wano ne babeera nga bateekawo okubeera nga Nabbi Muhammad sallallahu oba nti batuuma erinnya Muhammad nga baagala oba oliawo abaana baabwe banaabazadde be babeera Muhammad oyo. So awo ne babeera nga batandika okubeera nga bakola ki, nga batuuma erinnya eryo erya Muhammad. Ekira Muhammad erinnya eryo litegeeza okubeera nti lwaki bamutuuma Muhammad. Abamanyi abamu batutegeeza nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yabeera nga amutuuma erinnya eryo direct min Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti Muhammad. Abalala ngera bwe tulaba mu Barzanji oba mu bitabo eby'enjawulo, aba ne batugamba nti taata we ye yabeera nga jjajjaawe yabeera nga amukola ki, nga amutuuma erinnya eryo Muhammad. Abamu batugamba maama we, abatugamba jjajjaawe, naye ala kulli haali nti babeera nga bamutuuma erinnya Muhammad, naye nga ekigendererwa ekyalimu kyonna alashani babeere nga yuhmadu, babeere nga bamutendereza obanga ensi yonna yonna emumanya ti ye Muhammad, yalina ebitende ebirungi byonna, nti buli wanaabeeranga nga atuuka nga bagamba Muhammad, buli wanaatuuka byonna ebitende ebirungi nga biriko owekitiibwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atutegeeza n'atugamba bun Abdillahi, ffenna tukimanyi nti mutabani waani wa Abdillah, mutabani wa Abdallah. Ekyafaayo kya taata wa nabbi kimanyikiddwa bulungi nti yagenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala aleeta owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsi muno okubeera nga azaalibwa nga taata we akoze eki nga yafadda, because nti taata we yafa nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyali mu lubuto lwani lwa maama we. Awo nno tulina akantu kwe tuyigamu mwana ttu buli ampuliriza nti kyonna Allah kyaba akuleetedde bwe kiti beera ng'ozza ku wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olabe ye yazaalibwa atya, naawe omanye nti Allah wabageze omukyala ali eyo Allah ageredde ebbaawo n'agenda, naye ng'agenze naye ng'oli lubuto, ye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'alabirira omwana oyo ali mu lubuto lwo. Era bw'anaamala okubeera ng'omuzadde ng'omaze okuzaala omwana oyo, ddayo otunulemu wali ogambe nti ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamuzaala nga taata we taliiwo naye n'akula, era omanye nti ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akuza omwana ono ng'ate mmaze omumuzaala. Kugamba obulamu bwaffe bwonna bwonna bw'oba obutunuliza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda kubeera nga weesiima. Buli mbeera yonna amala okukula tulaba maama we n'afa, jjajjaawe taata we omuto n'afa, naye ebyo byonna gwe ofunemu ekyokuyigwa nti byonna embeera gye ndimu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugimpisaamu nga we yagiyisaamu owekitiibwa oba nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tubadde ku kigambo kiga nti taata we Abdullah ye Abdallah omuddu wa Allah bwe batuyinza okiyita. Naam. Bun Abdul Muttalib agamba nti ibn Abdul Muttalib mutabani waani? Mutabani wa Muttalib. Naam. Jajjawe wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani ya Abdul Muttalib. Naam. Bin Hashim, era nawe wa Abdul Muttalib mutabani waani? Mutabani wa Hashim. Naye ng'erinnya lye ettuufu Hashim ono ibamuyita Amuru, ya Amuru, naye nga bw'omanyi nti baatuukanga ekiseera ne babeera nga babateekako amannya ag'enjawulo nga naye bonaabeerawo ne wekitiibwa nabbi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina erinnya lye lye tumanyi obulungi lye bamuyita nti yani lye bamuyita obulungi nti Abul Qasim, Aba Zahara, oba okitegeera nti taata wa Kasimu, taata wa Fatima Zahara, kwega amannya bwe gatyo. Kati ne banene abaatukulembera baalinga balina amannya gaabwe, naye olw'okwatiikirira n'ebintu ebibaalinga balina ebiseera ebyo babeera nga bakola ki? babeera nga bakola nga babeera nga bateekawo amannya liringa we liri erirye naati nayatiikirira n'erinnya eddala libabeera nga bamukola ki? Bamuteekako. So ekirala oyo ismuhu Amuru balinga bamuyita Amuru, naye lwaki babeera nga bamutuuma erinnya lya Hashim? Olw'ensonga nti yalinga kwegamba nti aliisa nnyo abantu. Naam, yalinga aliisa nnyo abaki? Aliisa nnyo abantu, kwegamba we wajjawo webajjanga w'enjala amajaa season nga yanjala ng'ate ye mashallah akola ki? Ayaniriza abantu n'abeera nga abaliisa, naye nga abaliisa naki? Abaliisa n'ekigambo ekiyitibwa nti atharidi. Atharidi simanyi wano oba mwekiri mu Uganda naye ng'era nsuubira gino bbanga mwekiri, kwe kubanga onaagamba nti ennyama nga nsotte nga mulimu oba bwe bayita obulo, Allahu alam, naye kwegamba ennyama ebeera ng'eri maajuni nganki nga ngotte nga mulimu ebintu bibakoze nga bakola ki? Nga bataddemu. Fahukana yalinga akwata eyo n'abeera nga agabira abantu ababeera nga bali mu mbeera ey'okubeera nti bayaggayagga nga tewaliwo byakulya ebiseera ebyo. Era batugamba nti yalinga jjajja wa nabbi omulala ono gwe bayita Hashim yalinga nga mwanattu awaayo nnyo oba aliisa nnyo ebintu, ng'ovudde n'okubeera nti yaliisanga abantu, yalinga nga aliisa n'ebinyonyi, ng'akwata ebinyonyi, mpulira bulungi, akwata ebinyonyi oba naga nti akwata emmere najja n'abeera ng'agifattata, okwega nti agiteekaawo nti ebinyonyi we babizze ne birya. Ngalaba n'alaba e Makka tiwaliwo ekifo kye bamanyi nti kino ekifo buli agenda n'agula ekintu ayiwaayibwawoko ebinyonyi biba bimanya nti awa neeno wo wabeerawo ensonga ez'okubeera nga we biba bizze birya. Naam. Owekitiibwa omulala
ng'ovudde ku Hashim ye Abdul Manafi, ye Abdu al-Manafi. Naam, Abdu Manafi oyo obutagenda nnyo wala nnyo naye yalinga ismuhu balinga bamuyita Mughira, erinnya lye lyennyini baali bamuyita ani? Mughira. Era balinga Abakuraishi bamuwa nnyo ekitiibwa, balinga bamuyita ani? Mughira, era nga balinga Abasiraamu bamuwa nnyo ekitiibwa. Naam, era abamu balinga bamuyita Al-Qamar. Nga lwaki bamuyita Qamar? Olw'okuba nti lijamaalihi, yalinga mashallah nga alabika bulungi, nga bona alaba ow'ekitiibwa Sayyidina Yusuf tiyali mulungi. Era kiswa bweri mu Qur'ani nga ffenna tugimanyi nti obulungi bwe bwatuuse okubeera nga n'abakyala baamulabako mu mbeera eyo, babeera nga bakola ki? Waqatta'na aydiyahunna, babeera nga basalasala engalo zaabwe kweganga balolobadde bwe bati olw'okuba nti yali muki? Mulungi. So nono Abdu Manafi ng'erinnya yennyini ye Mughira, naye yali obulungi bwe mashallah, era nga batuuka Isa erimuyita erimuyisa nti Al-Qamaru, nti alinga omuki? Alinga omwezi. Naam, omulala bamuyita Qusayyi. Bamuyita ani? Bamuyita Qusayyi. Naam, abamu bamuyita Qusayyi, naye wa ismuhu mujammi'u li'annahu awwal man jama'a Quraisha naam, awwal man jama'a Quraisha min bawadi ila sakan Makkah. Yes, lwaki bamuyita Qusayyi? Ate ye Qusayyi naye nga bamuyita erinnya erya mujammi', ti ye yakuŋŋaana abaki? Yabeera nga akuŋŋaanya Abakuraishi, nti baalinga onagamba nti bali mu bifo ebyenjawulo ebyegabyeko distances, naye n'abeera nga abakuŋŋaanya, n'abeera nga abaleeta e Makka. Kati kyova nti ye bamuyita Qusayyi, aba nti ne bamuyita nti mujammi', ye yakuŋŋaanya Abakuraishi, nga bonaga nti baalinga mu bitundu ebyenjawulo bali eno n'eno, naye okubeera nti bajja e Makka, obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga ayisiza ku musajja oyo gwe tulabye obulungi. Then tulina omulala omu ku bajjajja ba Nabbi owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamuyita Kilabi. Yes, Kilabi. Olianza okwewunya naga kubanga al-kalibu kitegeeza ki? Kitegeeza mbwa. Naye ate omusajja bamuyita Kilabi. Naam, bamuyita Kilabi naye ng'erinnya nga twaga nti amannya gano bagayina abamu, naye nga mannya nga onagamba nti nicknames, nti bagaba nickname nti baali muteekako olw'ensonga ezaakola ki? Ezaalingawo. Naye ye babeera nga bamutuuma Kilabi lwaki? Olw'ensonga nti mwanattu yalinga ayigga nnyo, oba kategerekese bulungi, yalinga ayigga nnyo. Kati mu kuyigga waneeno yakozesanga ki? Yakozesanga embwa, ng'embwa zino zakozesa okubeera nga agenda akola ki? Ayigga. So ne babeera nga bamutuuma erinnya eryo eryaki? Erya Kilabi. Olw'ensonga nti mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu omuntu akkirizibwa okubeera nga akozesa ensonga ezo, naye tugamba nti oba al-kilab al-muallam oba al-kalbu al-muallam nti erikola ki? Embwa enjigirize, entendeke obulungi, nti bw'ogigamba okukola kino esobola okukikola, bw'ogigamba nti vaawo wano esobola okukola. Zezo embwa ze bakozesa okubeera nga bakola, gye bakozesanga okubeera nga mwanattu bayigga. Then omulala gwe addako bamuyita Murra, omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamuyita Murratan. Omulala bamuyita Ka'abin. Era oyo Ka'abin lwaki bamutuuma Ka'abi? Batutegeeza nti ensonga lwaki Ka'abi oyo mubimu ku byalina ebirungi, wa huwa awwal man jama'a an-nas limujarrad wa'd yawmul uruba. Yawmul uruba lunaku lw'ejjuma. Naam, kwegabo balinga balwina nti lunaku lwa jjuma oba nti lunaku lwa uruba. Kakati bwe yabeeranga nga akuŋŋaanya abantu okubeera nga bajja babeera wamu, oba mutegereka bulungi, okubeera nga bajja babeera wamu, awo ne babeera nga balutuuma nti yawmul jumu'a, olunaku olw'okubeera nga bakola ki? Lubeera nga lukuŋŋaanizibwako. Naye nga Abawarabu bifo okubeera nga balutuuma nti yawmul jumu'a, balinga baluyita yawmul uruba oba yawmul aruba, olunaku lw'okubeera nga bakola ki? Naye omuntu eyaviirako ensonga eyo yoyo gwe tulabye obulungi, gwe bayita jjajja w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gwe bayita Ka'abin. Omulala bajjajja ba Nabbi gwe tumanyi obulungi
Luayi, bamuyita Luayi. Ne tubeerako omulala gwe bayita Ghalib, bamuyita Ghalibin. Then omulala ne bamuyita Fihr. Naam, bamuyita Fihr. Naye ng'ate oyo Fihiri, yes, bamutuuma erinnya erya Fihiri, naye ng'erinnya lye nnyini bamuyita Quraish. Olw'ensonga nti omumanyi omuntu omulungi gwe tumanyi ffenna gwe bayita Imaamu Nawawi era yatutegeeza nti wahuwa as-sahihu al-mashhur, nti lyerinnya ettuufu erimanyikiddwa ku musajja oyo nti Fihiri, naye ng'erinnya lye ye Quraishi. Era wa ilayhi tunsabu qabilatul Quraishi, gwe buli yenna nga bamuyita nti oyo Muquraishi ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abeera adda ku musajja oyo oba ku jjajja waabwe oyo ayitibwa Fihiri, nti ye Quraishi. Gwe buli w'olya nti Quraishi ye omusajja oyo gwe bayita Fihiri oba jjajja w'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Fihiri, gwe baviirako okubeera nga bayita Abakuraishi nti Bakuraishi because nti yali muki, yali erinnya lye nga bamuyita Quraishi. Omulala omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama be tuyina gwe bayita Malik. Naam, bamuyita Malik. Era n'omulala babeera nga bamuyita An-Nadhar. Naye ng'erinnya lye yennyini babeera nga bamuyita Kais. Erinnya lye ly'owekitiibwa jjajja w'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nadhar bamuyita Kaisi. Naam. Naye lwaki oli asogamba nti lwaki nti babeera nga bamutuuma erinnya lyaki erya Nadhar? Bamutuuma erinnya eryo li'annahu kwegamba nti yayinanga ekyenyi ekirungi, ekyenyi kye nga kirungi oba kitwale nti nga muntu mulungi olw'obulungi bwe, kati ne babeera nga bamutuuma erinnya eryo eryaki erya An-Nadhar. Omulala gwe tuyina mu bamu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuyita Kinanatan. Naam, bamuyita Kinanatan. Omulala ne bamuyita Khuzaimata. So oyo naye omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuyita Khuzaima. Naam, ne Khuzaima bamutuuma Khuzaima olw'ensonga nti kwega yalinga naye akola ki, y'omu ku bakuŋŋaanya abantu mu biseera ebyo. Erira bamuyita Mudirikata. Naam, bamuyita omu mulala ku bajjajja b'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamuyita Mudirikatan. Aha, lwaki bamuyita Mudirikata? Batutegeeza abamanyi nti babeera nga bamuyita erinnya eryo lya Mudirikata olw'ensonga nti yabeera nga mwanattu ate ye wadde ng'erinnya lye si ye Mudirikata, erinnya lye ya Amuru. Oba ontegerekeka bulungi, erinnya lye lya Amuru ng'abasinga libagamba nti ye Amuru, Mudirikata ye Amuru. Naye lwaki bamutuuma erinnya lya Mudirikata? Ti bamutuuma erinnya lye lya Mudirikata olw'ensonga nti nno yabeera nga akuŋŋaanyizibwako ebirungi. Kwega nti byonna ebirungi bajjajjaabe bye babeeranga nga bakola, ate mwanattu ono ye byabeera nga bikola ki, nga bimukuŋŋaanyizibwako, ne babeera nga bamutuuma nti Mudirikata. Olwaki? Olw'okubeera nga yabeera nga akuŋŋaanyizibwako ebirungi, oba kitwale nti empisa ennungi bajjajjaabe ze baalina, nti waba yalinayo jjajjaawe nga mugabi bagenda okulanga naye mugabi, waba yalinayo jjajjaawe nga mashallah ayina ekisa naye ng'ayina ekisa. Ne bibeera nga ebyo ebirungi byonna bibeera nga bikola ki, nga bimwegattako, ne babeera nga bamuyita Mudirikata. Erinnya eddala owekitiibwa owajjajja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyita Ilyasi. Naam, bamuyita Ilyasi. Era oyo ye Ilyasi amanyikibbwako ekintu kinene ekigamba nti nno wahuwa awwal man ahda albudna ila albayti alharam, y'omu ku babeera nga beebasooka okubeera kweganga onaga nti bawaayo ensolo zaabwe, bawaayo ebyokusala nga naye babiweerayo ani Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga babiweeyo kanga nti ku Kaaba awo nga babiwaayo. Y'omu ku babeera nga bakola ki, nga babeera nga bawaayo ensolo zaabwe naye nga baziwaayo lwaki, baziwaayo ku Kaaba awo. Oba kitwale nti y'omu ku bawaayo ensolo kubeera nga bazisala ku Kaaba. So yoyo omusajja oyo ayitibwa ffenna gwe tumanyi obulungi Ilyasi, omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu
alayhi wasallam. Era yali omu ku basajja bakulu ku Kaaba oba Makka, omu ku basajja bakulu abaaliwo ebiseera ebyo. Era balinga wala yaqta amra wala yuqda bainahum dunahu, yalinga ye mwanattu nga bonagamba nti ekitundu oba abafamile tebabaako nsonga yonna gye bakola okujjako nga bamaze okubeera nga babeera ne omusajja oyo omu ku bajjajja ba Nabbi yalinga ayitibwa Iliyasi. Kitegeeza ali omusajja ow'enjawulo. Ensonga jjajja omulala addako bamuyita Mudar. Naam, oyo naye ayinayo ekyafaayo nti yali mashallah nga ayina eddoboozi eddungi. Naam, wakana min ahsani nnas sautan, yalinga ayina mashallah eddoboozi eddungi ng'ayogera bulungi nnyo, ng'eddoboozi lye eddungi nga mashallah eddoboozi lye ddungi. Omulala bamuyita Nizari, omulala bamuyita Ma'addin. Oyo naye omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Era lwaki bamutuuma erinnya eryo? Naam, summiya bidhalika liannahu kana sahibu, naam, yalinga kwegamba nti ye kale awakanya nnyo abaki ba Bani Israil. Era batutegeeza nti nno talina gwe yali alwanyisa okujjako yabeeranga ng'awangula. Oyani Ma'addin yali jjajja w'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, era ye yalinga kitwale nti yalinga akulembera entalo, kitwale botu nti bwe wabaawo olutalo lwonna alukulembera era ng'alwanyisa nnyo abaki Abayisirayiri. Naye walam yuharibu ahad illa raja, era yalinga akola entalo ezo nga buli waba ayingidde mashallah mu lutalo abeera nga aluwangula. Oyo y'omu ku bajjajja b'owekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Then ne tubeerawo naye omulajjajja wa Nabbi ayitibwa Adinaan. Naam, ayitibwa Adinaan. Oyo Adinaani era ye batutegeeza nti oyo y'omu ku bajjajja ba Nabbi abamanyikibwa. Bonna bajjajja ba Nabbi betwogeddeko okuva ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne taata we Abdallah ne jjajja Abdul Muttalib okutuuka ku Adinaani, abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti olunyiriri olwo lutuufu okutuuka kwani ku Adinaani. Naye okuva ku Adinaani okutuuka ku Ismaila waliwo abantu bangi. Oba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza n'atugamba wa qurunan baina dhalika kathira, ti awantu awo waliwo abantu bangi nnyo nnyo okutuuka ku Ismaila. So bw'osanga omuntu ng'alina bayongeddewo awo, Allahu alam, naye ffe betumanyi biyaqiini abamanyi batugamba beebo okuva wali kututandikidde mpaka ku Adinaani oyo gwe twogeddeko. Era abamu batutegeeza nti okuva ku Adinaani okugenda ku Ismaila abali awo abamu baga nti abantu abakola mu mbeera y'okubeera nti bakola ku ndyo z'abantu balimba. Bakola ki? Balimba. Naam. Then ne tugenda ku Ismail ibn Khalil, mutabani wa Khalil Ibrahim alayhima assalam. So bana tusawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna abaana baffe ewaka bakyala baffe tuberenga tubayigiriza bamanyi Nabbi waabwe yaani, jjajja wa Nabbi yaani, taata wa Nabbi yaani, kuba tubeereyo mu mikolo n'owulira amannya ago n'ogaa n'erinnya kirino. So amannya ago tugezezza okubeera nga tugakoonako akatonotono olw'obufunda bw'obudde. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba tuwadde omukisa omulala tubeere nga tweyongerayo okumanya olw'ekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa jazakumullahu khair. Mbagaliza obulamu obulungi n'omwezi omulungi ogwa Rabiul Awwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.